I'm leading it. Yesu bwe yali mu bulumi obungi. When Jesus was in pain, mu biro bwe biti, like at this moment, yali amaze okwegayirira ku lwaffe. he had pleaded on our behalf. Emabegako yabadde mu lusuku Getesemaani ng'asinda. The time back he was in Gethsemane, just crying, nga asabira gwe nange. praying for you and me, Ng'asabira gwe nange. praying for you and me, Osobola okudda mu lusuku. so you may go back in the garden. Kigambeko munno. Tell your neighbor. Ekyatwala Yesu mu lusuku. What took Jesus in the garden? Ne yeegayirira. He pleaded. N'afukamira n'asinda. He knelt down, right? N'asaba. He prayed, Entuuyo ne zivaamu omusaayi. and the sweat developed into blood. Yali yeegayirira nze naawe. He was pleading for Gye baali your bangoba mu own sake. lusuku. Where I was chased from the garden, Gye baali bangoba mu lusuku. where I was chased from the garden, Gye baagoba jjajjange Adamu. where they chased my grand Nga sikyalina kudda mu lusuku. as I could not go back in the Yali garden. asasula omuwendo. He was paying the price, Ng'ayiwayo omusaayi. pouring that blood. Amatonda ag'omusaayi ne gatonnya mu The lusuku. droplets of the blood dropped into the garden, Ng'attawo ekikolimo kyonna. and they gave all this. Asasula Is omutango. paying the price Na musaayi ogweyakamula mu bulamu with the bwe. blood that was squeezed from his Nsobole life, okuddizibwa mu lusuku. so I may be put back in the garden. Bwe yagenda mu luggya lw'abambo bibwa emiko. And was beaten. Kati essaawa eno ali ku musalaba. At this moment is a. Naye bwe yagenda mu luggya lw'abambowa But when he went in the Jews ne bamuyisaako emiko, and he was beaten, yali asasula he muwendo. was paying the price. Yali asibiddwa mu kikolimo ky'amateeka. The one who was tied in the laws, N'ateekebwa mu luggya he olw'abamateeka. was put in the family of the laws, N'akubibwa emiko. and he was beaten. N'ayiwa omusaayi He gwe poured his blood wakati mu luggya olw'abamateeka. and needs that Annunula okuva mu to mateeka. deliver me from the laws, Annunula okuva mu to mateeka. deliver me from the laws, Nsobole okuba nga ndi wa ddembe okuva mu so I may mateeka. be free from the laws. N'ateekebwa ku muti He was put at the cross, kubanga kyawandiikibwa for it was written, akolimiddwa buli awanikibwa ku gwo. "Cast is he who Kati is omuntu aba placed." teyakolimirwa. So the one who was cast, Yesu n'afuuka ekikolimo ku lwaffe. Jesus became a curse on our behalf. Ataalina kibi. The one who had no Eyali sin, teyayonoona. the one who had not sinned, Naye n'asasula ku but lwange. he paid for my own sin, N'awanikibwa ku muti. and it was everywhere. Engalo ezaali zaayonoona. The hands that had sinned, Nga twakolimirwa n'emirimu gy'engalo zaffe. as we were cursed with the works of our hands, N'ensi n'ekolimirwa ku lwaffe. and the world was cursed on our behalf, Engalo ne zikubibwamu enninga ku muti. and now the hands were nailed at the cross, Engalo zaffe zisobole okuweebwa eddembe. so that our hands are set Zisobole free, okubeereza omukisa. so that our hands Nga are buli blessed, kyokwatako kiweebwa and omukisa. everything you touch is blessed, Ng'emirimu gy'emikono gyo giweebwa and the works omukisa. of your hands are blessed. Mukama omulungi yeebazibwe. Praise the name of Jesus. Olwaliro tuli mu kifo kino. Today we are in Yesu this place, ng'agamba nti as kiwedde. Jesus is saying, it Ng'amaze is finished. okusasula wonna. After paying for Bw'ava ku everything, muti n'agamba mbakulembera. from the cross he says, I'm leading you. Tugenda kufuna eddembe lyaffe. We are going to get our freedom today. Tugenda kufuna eddembe lyaffe olwo. We are going to get our freedom today. Haleluya. Amen. Nja kwagala abasinza wano. I will need the worshipers. Ndi mu kifo kino. I'm in this Nga place. bye libadde lyankwasa. Something that had Ebadde captured, lyanziyiza. that had hindered me, Liva mu kkubo lyange. departing my way. Ngenda mu nsi I'm going in the ensuubuzi. promised land, We ngenda okusinza. where I'm going to worship you. Nkusinza mu mazima I worship n'amazima. you in truth and in spirit. Njagala okola engendo bwe gye baaziika mu kaseera kano. Njagala eddogo likunkumule. Check all the chants. Bye bakwogerako Why they bikunkumule. spoke about you, Bye bakuvuma obikunkumule. why they abused you, Bye bagamba nti tomalako why they say bikunkumule. not accomplish you, Olifa oli mwavu that you bikunkumule. die poor, you shall. Kubanga waliwo amaanyi. For there is power Agenda okuzuukiza that obulamu is bwo. going to resurrect you. Waliwo ekisa kya There's Katonda the grace of God ekigenda okukola obulungi that obulamu is bwo. going to do good to your Yeebazibwe life. Yesu. Amen. Omukono
Gamba omukono gw'okwantukuza nagolaba. Yeebazibwe olw'okungaza n'otukuza n'otukuza. Singa Mukama teyali wamu nange abalabe balimpangudde. Yimusako emikono so waggulu nawe. Singa Mukama teyali